mu ngeri y'emu mu kusaba kwa Sande ku kanisa Katwe Matters enkyaleero kukulembeddwamu omubuulizi Herbert Kasule. Omubuulizi Herbert Kasule yennyamidde olw'effutwa n'obutayagaliza ebifumbekedde mu bantu nga bino abigeraageranyizza ne ku mbeera eyaliwo mu booluganda Abelo ne Kayini. Awo Kayini watandikira okufuna obujja ku muganda we, n'amugolokokerako n'amugamba jangu omperekereko mu nnimiro. Ne bagenda, be bagenda n'amutta. Era Katonda n'agamba Kayini nti aliwa muganda wo Abiri. Omubuulizi alaze n'obukulu bw'omwana mu famire wabula ne yennyamira olw'abo ababazaala ate ne babatta. Ibulayimu yalina emyaka 99. Era wano Bayibuli egambye nti Saala yali mu menopause. Omuntu awezezza emyaka 9 aba takyasula na kuzaala mwana. Era yagamba nti n'essanyu ery'okuzaala omwana nga sikyalirina. Ate ye omukubiriza w'ekkanisa eno w'ekitiibwa Dr. Gaston Lentake ategeezezza abakulisaayo b'e Katwe nti essaawa yonna baakutandika okuzimba ku ttaka eryaweebwa ekkanisa eno okulikulaakulanya. Twaweebwa ettaka ddene ddala, omulabirizi yalituwa tulikulaakulanye. Twagendayo okulaba engeri gye tugenda okulitambuza. Kati ayinza okubannyonnyola obulungi, Mwami Ssekamate yali tamanyi we libeera. Ne ffenna twalaba obugagga bw'ekkanisa bwe tuyina era tugenda kutandika kuzimba. Bw'olaba abaliraanye Masajja, bw'olaba nga waliwo abasimye omusingi, gwe kakasa bukakasa kasita olabawo ow'ekkanisa ng'omanya nti Matters Church Katwe.